Kimala naye ekituufu kyogerweko Grace Khan teyeeyisanga serebu. Abamu mugenda kugamba nti serebu ye munnange si muntu, serebu ye munnange tabaako bimunyiiza. Kituufu baba n'ebibanyiiza naye ate n'okwewa ekitiibwa nakyo kintu kikulu nnyo. Grace Khan si ye serebu yekka asoose okuba nti naavumibwa. Grace Khan si ye serebu yekka asoose okuba nti nno omwana we bamuvuma. Wadde nga siwagira kikolwa kya kuvuma mwana bambi kubanga ye tabibeeramu oba tabiriimu era tabimanyi, naye ate Grace Khan kati ayise we yandikomye. Grace Khan takyeyisanga serebu. Bizinensi nnyingi ezigenda okuba nti no ziyita ku Grace Khan lwa nneeyisaaye. Ono nno yasiiwuukidde ku kifo kya Misa Kisemakula ekisanyukirwamu we yasisinkanye ne Kididi. Kididi ono atema dansi. Kakati munange we baasisinkanye n'otandika okuba nti nate balwana. Omwana ow'obuwala Grace Khan yayagadde okuba nti nno alwanagana n'omusajja Kididi. Nga wali mukulaba awo munange vidiyo eyo gye tuli mu kukulaga awo ng'ali mu kwekalakaasa. Simanyi oba amaanyi agaweza naye yabadde ali mu kwekalakaasa. Wakati mu kwekalakaasa nga n'ekifo kyali mu kwekalakaasizaamu kyali mu kuwemuliramu, kyali mu kwogereramu agagamba aganene nga vidiyo we tugenda okuba nti nate tugikuwa. Munnange mwabaddemu abantu abayinza n'okuba nga bawagizi ba Grace Khan. Naye kati abantu ababadde mu kifo ekyo olowooza kifaananyi ki kye baatutte ku Grace Khan? Yes, obusungu bubaawo, okunyiiga kubaawo, era ne we yandibadde nze wonkwatira ku mwana ntabuka, naye ate kirungi okuba nti nno n'omuntu yeefuga nga serebu. Grace Khan ebintu ebimu wandibyesonye n'oba nga tobikola. Tumanyi nti n'olina obulumi, tumanyi nti n'omisinga taata wa Grana, naye ate wano w'otuuse kati otandise okuba nti n'otutama. Amazima gali nti Grace Khan kati okisusizza. Oli muyombi, oli mulwanyi, oli serebu ate ng'oli mwana wa buwala oba oli mukyala. Barema babavumye, Juliana babavumye, Bashanita babavumye, bani bavumye abantu bangi. Grace Khan si gwe asoose naye oli mu kukisussa. Bannange, kituufu Grace Khan alina obulumi bwe naye ate kati ali mu kuyita we yandikomye. N'ekifo kye yabadde alwaniramu si kifo kye. Misa Kisemakula yakola ekifo kye okuba nti no bambi afuna abantu abeere ng'ayingiza kasente. Kati ekifo we batandika okukirwaniramu waliwo abantu abamu bo nga tebaagala bufo bubeeramu bivuyo. Katusooke tukuwe akatambi kano munnange nga Grace Khan ali mu kuba nti nate balwanagana n'omuyimbi Kididi. Ensonga za kuba nti no Kididi yavaayo ne yeefuula mbu ye taata w'omwana. Obuzibu bwonna we bwavudde.
Okumanya Grace Kani si muntu mwangu munnange byabadde ng'ebiggwa Grace Kani n'akomawo buto. Grace Kani n'akomawo buto, Grace Kani n'alumba buto era n'ayagala okuba nti nno akuba akididi. Kakati nno munnange ne wabaawo kanyama like abadde yabikoyekoye dda katemba wa Grace Kani n'amusitula. Yamusitudde ng'akaana katonga wali mu kulabaawo n'amuyisaawo n'amutwala. Naye akugobye wano nze abakazi olina okubaleka omukazi omuleka kuba kati omuwala nawuli ajja ate mumukwatire sagala tetudde mutube nga mwana tuke twagala tugererewo Tubadde nno tuli awo Grace Kani akedde kwetonda. Grace Kani akedde kwetonda nga yeetondera Misaki Ssemakula nga woli mu kulaba screenshot eyo mukwano. Era agambye wabula mu kwetonda kwe asabye Misaki Ssemakula amusonyiwe olw'okulwanira mu kifo kye. Bw'atyo bw'agambye. Naye era agambye nti nno tebinnaggwa. Grace Kani agambye nti tebinnaggwa, buli wanaasanga kididi ajja kubeera ng'amuyigiriza essomo. N'olwekyo kididi munnange yonna gy'oli abeera nti no weegendereza kubanga Grace Kani agambye tebinnaggwa ajja kubeera nga akulumba. Ate ye kididi yavuddeyo n'akola live n'abeera nga ayogera ku nsonga zino zonna. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mwana bino ebintu binyiza na bunyiza mwana. Kati mwana wange alibira batya. Amagulu nasanywa mwana nze nga taatawo. Mwana kati kogena akondera okwogera ebyamagwe Grace mwana. Bujjo nakwesanywa nze nanga kuvaako nga kididi nga ndi musajja mugezi n'empita. Kati mwana kanjogera ebyama byonna kubanga kati kutumanyi mwana gwomuteeka mbachali musaba bachali balala gomanyi enzaalwa. Omanyi enva. Ekitokola kikya mwana kati nyiza na bunyiza ensi yonna egenda kimanya ati omwana wange kati byagenda ku musaayi. Era mbadde nzezaawo nga njagala kusaba mwana agenda ku DNA. Tukebere omwana nga kyenjagala. Naye kati kasonda ze attitude eyo mbunogosola n'okulwana okube taata okugulwa nanze kididi. Olina abantu ba fake. Bowo omwana tabagana bagala tabasemberera. Nze kididi olabo mwana njagala buli adabye nga yavula ajja akulabye okanyuga chupa naddayo. Kati bigenda bagenda bbira batya mbukulu mwana. Wakula agenda bbira batya. Buno bugago nyumye bwa Grace Kani mbumugyeko awo ng'alwana. Nemugyeko bingi. Nga mama baby ngenda kujjako buli kimu n'omwana nyina omukima ate nga ngenda mmunona n'okubanga ndi naye nga tomanyi. Owekebera oba oli naye. Wabula ate ku ludda olumu njagala okunenyaamu kididi mu kuyomba kuno obwedda kwe bali mu kuyomba nga wakati mu kulwana munnange kididi ate yagenze n'akozesa ebigambo ebyabadde ate bisanyusa ku mwana wa Grace Kani. Toyinza kutandika kuba nti nate ovuma omwana wa munno.
wadde nga ne Grace Kani naye enneeyisa ye si nnungi naye ate Kididi engeri gye watyoboddemu omwana wa munno si kirungi. Omwana talina musango, maama we waabanga yateeyisa bulungi ate omwana tavangayo kuba nti nno ayisa omuntu omulala obubi. N'olwekyo bambi abavuma omwana ono ebyo byo twandibadde tubireka, twandibadde nga tubyesonyiwa. Wetetambudde obadde mulabi mulungi, webale kwekumira ku News Park channel, subscribing nga likinga ateleka obaka bwawo mu comment section. NN News Spark channel.